nantwala ati oba oyagala kubanga nze awo oba ogenda. Kitegedde ensonga za Illuminati si za Illuminati. Nali sinategeera nti za Illuminati manyi bugagga bwa bulijjo. Olwagenda Grand Master olunaku lwasooka yangoba ne mwegayirya n'agamba tojja kusobola kuuma kyama oli mwana muto oddayo. Nangenda nembeera eyo ayenga muganda wange embeera si nnungi ebyaddala nga woma ndowooza nawuliramu ennaku muli agamba muvubuka ngenda kukolako. Oyo Grand Master yakwata kando nampawo n'ebigambo by'okwogera nangamba genda ojja zikumeewuwo mu kisenge. Kuyingira Illuminati ebiseera ebisinga tuwulira mbu basasuza ssente buwanana. Onokubeera nga naawe olina mugagga okwegamba either ng'oli mugagga oba ng'olina ssente buwanana oba ng'osaddaaseeyo abamu ku banganda. Nedda ebyo bali ate oba olina buwanana ate oba ogenda kunona ki? Olwakuwadde kando. Ampadde kando angambye genda mu kisenge kyo ojja zikuma ekiro nampa n'ebigambo ebyokwogererako ku kando. Kando zaali 6. Nengenda nenkuma kando ezo nenebaka ninga simanyi na kando zigenda kukola ki onfuna bulungi. Otegedde Illuminati oba niyato nategeera wadde buwi. Ampadde buwi kando. Iranga nebuuza kando kati zino kando nazikuma kiki ekigenda okubawo ninzikuma nenebaka nembivaako. Business zanyina muno mu Kampala ozimanyi. Nina business ezitali ntono. Bandetera sente ziyingira buyingizi. Nfuna bulungi. Naye kizibu kye nalabyemu n'omukazi bambi tunoonyeza omwana abuze. Manyi okubanga oli mu bugagga muganda wange naye nga onoonya wadde omwana wo bantu balala beeyagaliramu. Nfuna bulungi onoonya wadde omwana yeeyagalye ku bugagga bwa taata. Ayagala obiyingira abiyingire naye atalirede abyesonyiwe. Nze kyengezako kugamba Yes, nkwaniza nywanyino ku SMX Media netosirika YouTube channel amanya eddoboozi bamutemu SMX nzaaliwo okubeera nga nkutuusaako ebintu abamu bye batasobola kubeera nga bakutuusaako. Gye buvuddeko awo waliwo stories ze mbadde uploading nga ku YouTube channel yange naddala ya SMX ng'ensonga ekwasaganya ku Illuminati. Nali ntambuddeko olugendo n'engendo wa Godfather nakunnyonnyola ku nsonga za Illuminati. Video eyo gyeri ku YouTube channel yange osobola ogendayo n'obeera ng'ogiraba. So video obwenzize nga nteekayo abantu batuuse ne baŋŋamba mbu SMX byandibeeranga bya kifere byandibeeranga bya ki abantu abo bafere simanya tukola tutya ebintu ebifaanaganako nga bwebityo naddala ku nsonga ezekuusiza ku Illuminati naddala wano mu ggwanga erya Uganda. Nga mumanyi wentera okubeera wenjagala ennyo okunoonyereza nasazeewo okubeera nga nkola follow up ddala nkakase kituufu Illuminati gyebiri webeera nga gyebiri byo bikola bitya okusinziira naddala ku bantu ebibuuzo bye bambuuza. Nero okunoonyeza kwange ne kunsuula ku mugagga omu amanyikiddwa nga Rich One. Kugenda okukyala ekyo okubuuliriza paka we namufunye ne mwegayirira at least aveeyo mu lwatu tukole story eno ba interview eno nga ye kennyini yeyeeyogerera. Kya mukisa mulungi okumala weeks 2 nga mwegayirira tukole interview eno amaze nakkiriza. Omuvubuka ono mugagga muyita muvubuka kubanga mwana mutonyiza n'okubeera nga musinga emyaka obanga twenkana naye ate mugagga okusinzira ku kyalo n'embuuliza gye nagenze nga mbuuza ono omusajja oba omwana mugagga ebyaddala y'omu ku ba celebrity abagagga ate nga tagaba ssente neewunyiza nnyo kubanga nange ng'omuntu simulabangako mu kamera newe ngenze ku Facebook ogezaako okunoonyereza Instagram taliyo ku social media wezityo kyokka ate nga mugagga amanyikiddwa ku kyalo gye musanze konze kwe kusalawo nzijemba kolere exclusive ye kennyini nga yeeyogera tomanyi oyinza okufunamu ekyokuyiga okusinzira ku stories zenzizenga nkola ki uploading ku YouTube channel yange nirango olunaku olwaleero ndi naye mu bujjuvu. Yes, omugagga Rich One. Wangi sewa. Gyebaleko sewa. Kale sewa nawe gyebali sewa. Kale bulijjo oli luddawo. Nga gye ndi eyo. Manyi nkimanyi badde bawulira Rich One naye nga tebamanyi Rich One yaani yenze. Naye sitera kwagala nnyo bintu bya kamera. Nange nasoose kwegayirira nnyo okusobola okubeera nga okola interview. Bwe kiri muganda wange bwe kiri.
twagala kumanya nsonga ya Illuminate Secret Society ya Uganda okusinziira ku information ne background enafunye nga kiraga gwomu ku basajja abali mu kibiina kya Illuminati. Da kituufu Illuminati gye biri mu ggwanga erya Uganda okusinziira ku nze kyemmanyi nange nkimanyi mbu bya kifere. Bwe kiri bangi bamanyi nti bya kifere si ggwe wekka naye nga amazima amatuufu Illuminati gyali ebintu ebyo bya ddala era nga nze ayogera yenze k'omu abali mu Illuminati. Okiyingira otya ekirowoozo kikujjira kitya otandika otya okuyingira ensonga ya Illuminati okusinziira ne ku myaka n'ogitugamba ndowooza ndaba emyaka mito either twenkana oba nkusinga n'okusinga. Kisoboka kuba nnyina emyaka 22 kati awo simanyi nzizo. Kati ensonga ya Illuminati eyo nze nali muvuzi wa Uber special zino emmotoka zimanyi nga waliwo omuwala omu gwenvuga yali customer wange naye omuwala yali mugagga nga alinamu kasente nga muvuga nankubira ne mutwala eyo eggaba oba owulirayo nga mutwala eyo mujjayo naye nga alina waalagaawo naye nga sitegeerawo naye nga sente zalina mpitirivu muganda wange. Otegeera otya mbu alina sente gwe yali omuvuzi wa? Nali muntu nga emmotoka muka we yali ajja ng'ensawo yejjudde sente. Oli omuwala nga ebintu byokka nga alagirawo sente alina mpitirivu okitegeera kuba nali munona wuwe ng'erawo otuuka ewuwe muganda wange gwe mwennyini okkiriza ofuna bulungi. We nali muvuga naye nga twogera ningezaako mwebuuzaako muganda wange embeera eno ngenda kukola ntya okikola otya naye yali taŋŋamba. Ne muvugira ebbanga naye we twafuuka abakyali nnyo. Muvugira ebbanga lya myaka? Ndowooza myezi ng'ena naye ng'ekyama takiŋŋambanga. Omuvuga buli lunaku oba nga wayisaawo? Si buli lunaku twayisangamu ebbanga nga muvuga naye olunaku lumu nandagirira omusajja oyo bamuyita Grand Master. Grand Master linnya lya luzungu talina linnya lya bali bamuyita Grand Master Kibirango. Grand Master Kibirango yaani oyo n'agamba tofaayo nja kutwalayo. Lunaku lumu nantwala omusajja oyo lwatuuka omusajja ebyaddala okutuukawo butuusi muganda wange baserebu abamanyi buli serebu gomanyi lwakuba nti sola boogera mu kamera okitegeera naye nga buli serebu gomanyi ow'amaanyi baserebu nabasanga eri ngamba wano wa wentuuse basangibwa saidi zeeyo gaba nije yantwalanga nga buli serebu gomanyi ow'amaanyi ne mbasangayo eyo ngamba waneeno nno olwatuuka omuzeeyi yangoba. Olwo akututteyo nga ati agenze naawe n'akugamba mbu Grand Master ono naye muleese akulese ku kigulu kitegedde kyogendamu webale olwamulemerako n'agamba tofaayo yagala genda nja kutwala nantwala ati oba oyagala kubanga nze awo oba ogenda. Olwo kitegedde ensonga za Illuminati si za Illuminati? Nali sinnategeera nti za Illuminati manyi bugagga bwa bulijjo. Olwagenda Grand Master olunaku olwasooka yangoba ne mwegayirya n'agamba tojja kusobola kuuma kyama oli mwana mutoddayo. Nangenda n'embeera eyo naye nga muganda wange embeera si nnungi ebyaddala nga omanyi abavubuka okweyiya niŋŋamba nedda nina okulemezaamu n'enzirayo. Oloddayo wekka oba neloddayo ate ko olwo saddayo na muwala jjuka yali amaze okundagayo niŋŋamba kanzireyo nzekka naye omuzeeyi we yalaba nga mulemeddeko bambi ndowooza nawuliramu ennaku muli agamba muvubuka ngenda kukolako. Oyo Grand Master yakwata kando nampaawo n'ebigambo by'okwogera naŋŋamba genda ojja zikuma ewuwo mu kisenge. Okuyingira Illuminati ebiseera ebisinga tuwulira mbu basasuza ssente buwanana on'okubeera nga naawe olina mugagga okwegamba either ng'oli mugagga oba ng'olina ssente buwanana oba ng'osaddaaseeyo abamu ku baŋŋanda. Nedda ebyo bali ate oba olina buwanana ate oba ogenda kunona ki balimba muganda wange
oshege ebyaddala waliwo kala emitendera zoyitamu oshegera ye story jengezaako kuleetera onfuna bulungi naye simpaka nti olina kusaddaaka nedda si bwe kiri bakikwata bubi muganda wange olwakuwadde kando ampadde kando aŋŋambye genda mu kisenge kyo ojja zikuma ekiro nampa n'ebigambo ebyokwogererako ku kando zaali 6 neŋŋenda nenkuma kando ezo nenebaka naye nga simanyi na kando zigenda kukola ki onfuna bulungi ampadde buwi kando era nga nebuuza kando kati zino kando nazikuma kiki ekigenda okubawo ninzikuma nenebaka nembivaako naye muganda wange bwagenda okukya ku makya nakusinza nalwerabira omanyi okuba nga sente zokka nzijjudde sente wonna ku buliri we nali neebase muganda wange kyovola nze kizibu just kyogenda bya social media nedda mbeera eyo kuba weba tosobola kundaba kizibu ate okunyonyola omuntu n'ategeera naye just kyenzizo bakakasa onfuna bulungi nze saali bwe nti nali bubi muganda wange ebyaddala naye bwagenda okukya nange saakikkiriza nga sente ziri buli wamu muganda wange nga zaddala nasooka kuzirikamu amasaawa obugagga we bwatandikira nina amayumba lwakuba nti tujja kufuna akadde onaaba ofunye akadde nga tukomyewo nkulambuze we nandiyogera oyinza okugamba bigambo byange onfuna bulungi nina amayumba emunyonyo amayumba si buyumba wakamala bbanga kinga omaze okugenda mu ILLUMINATE kati mu ILLUMINATE mazemu emyaka 2 wagendayo ngo ine emyaka 2 nagendayo nyina emyaka 2 kati nyina emyaka 22 naye muganda wange wenkulaga ebintu byenkoledde emyaka 2 toyinza kikkiriza emmotoka zokka zennyina ezibalirwamu obukadde n'obukadde nze saagala kwesoma nnyo muganda wange naye ndowooza naawe ogenza okunnoonya ng'omumanyi nzaani era ndowooza newonsanze olabyewo weebale nnyo lunaku lwakukola naye gwolaga oli mu kuspendinga sente abali mu kubeera nga batulaba olunaku olwaleero lwakuna that means si weekend munero omuntu oyinza okukeera ku makya ziri mu ssaawa nga 4-5 zetusobodde okubeera nga tukolera ino interview naye olunaku olwokuna ku ssaawa 4-5 omuntu omusuubira kubeera nga ali ku mulimu ali kakalukana nga nze wendi mu kubeera nga nnoonya kwono omusajja nsobole okubeera nga mbaterayo mu aba SMX Media naye musajja ali ka wine ali ku byakunywa waneeno alaga okola mulimu kikati wemera nkubuuziza muganda wange nkugamba nti nyina omulimu gwenkola nja kuba nkulimbye nze just emirimu zange kukiringa tewali mulimu gwenkola sente wezikendera ziri zoba zezokyali nga zikendera zitya muganda wange business zanyina muno mu Kampala ozimanyi nyina business ezitali ntono bandetera sente ziyingira buyingizi nfuna bulungi naye kizibu kyenalabyemu sijja kubalimba bavubuka bananga abali eyo kino ekintu wobanga oyinamu kale omutimatima biki oyinamu toyingira oba oli wakuyingira yingira kirungi naye si kirungi nnyo obulungi bwo tubulabye sente ozifuna tubulabye nyumiddwa obulamu sijja kulimba ebweru ngenzeeyo tewali wesituuse tewali bulamu bwesiiseemu obubi bw'oyinza okugamba omuntu gw'ogamba kirungi naye si kirungi nnyo obubi buli wano muganda wange nze emitendera gye bampa olwampa ziri kando ne ziggwawo nze natandika ate eggula za mu dduuka nga zenkuma onfuna bulungi naye muganda wange mbedde n'omukazi bambi tunoonyeza omwana abuze manyi okubanga oli mu bugagga muganda wange naye nga onoonya wadde omwana wo bantu balala bebeeyagaliramu nfuna bulungi onoonya wadde omwana yeeyagalye ku bugagga bwa taata omwana abuze tukoze buli kimu biganye muganda wange kati awo nkugambira essanyu mweriri
naye ate waliwo n'embeera etuukawo endala ng'eyo. Kati kwejjina emyaka 22 osuubira okuva mu nsi nga tozadde mwana. Era muganda wange nga sikulimbye siina ssuubi ku ky'omwana, siina ssuubi. Grandmaster ye wamubuuzaako oba yakigambirawo mbu bwe tukuwa obugagga buneeno oyinza obutazaala oba kyajja? Grandmaster obuzibu obwajja kusobya yampa kandi ezize ez'okkuma onfuna bulungi, naye wezaggwangawo ate nze nga ngula za mu dduuka ze nkozesa. Mba naso weebale nnyo okusinziira ku ye bye yaŋŋamba, kwegamba n'embisobya. Osobola bitugambako naffe oba nedda muganda wange si buli kimu nti nja kibagamba. Waliwo ebimu nga byama onfuna bulungi, si buli kimu tojja kyogera ku social media. Naye nga kituufu omuntu ayinza okubeera eyo gy'avudde n'ayingira Illuminati. Muganda wange kyangu nnyo wenjogeredde. Nze yenze omu ku bantu abatebakkiririzaako ddala Illuminati. Onfuna bulungi nga sibikkiriza. By the way, kankugamba ekintu kino, abayaye bangi kyovula abantu tebakkiriza Illuminati, ababbi bangi. Naye ne wenkulaga ennamba y'ono muzeeyo oyinza ogamba byange. Ennamba ya Grandmaster yanjawulo nnyo ku nnamba endala, era oyinza okuŋŋamba nga togirabanga. Ennamba eri 07 75 2 55 35 99. Iyi namba ya Uganda yawo. Namba ya ogikutiremu. Muyinza ogamba omusajja ennamba eri 0775 eraga ya MTN wosinzira ku kodi 20 55 35 kati 9 wanene zisemba ziri 99 99 esooka 99 eyokubiri 99 eyokusatu 9 ziri mukaaga zezisembayo. Erina digiti kansooke nzibale namo nanti bannange munansonyiwa eri M26 ziri digits 16. Olugirabye we namba yenna. Sigirabangako ate ngeraga ya wano ye MTN. Webale nnyo era ogikubako eyitamu. Kayinza ekyo kyenjagala okugamba muganda wange bangi abawakanya ebintu ebyo, naye ebintu ebyo wogwa ku mutuufu ebintu bya ddala. Enamba eyita mpulira njagala namba ne wogikubako kati muganda wange enamba eyita mu bulungi. Aba SMX Media tukozesa zino interview tulabe kanziremu ogenda ginsomera awo nga wenyiga waneeno. Eri 07 enamba eri 75 webale nnyo eri 2 55 35 35 99 kanda woba ninako sente ngezeeko gikubako kuwa neno. Omanyi saagala nnyo enamba sisuubira mbu eyitamu sookoddemu ginsomere kangezeeko gikubako waneeno bangi eri 07 eri 07 75 25 22 55 35 35 35 99 kanjikubeko wano tulabe. Ngateriiko egambe the number of dialed is incorrect. Koseza line ki? Line yange ya Airtel. Oyina kuba ku MTN muganda wange. Nako MTN. Oyina kosa MTN. Kondabe. Soko demo ginsomere. Nankozesa MTN. Eri 075 eri 0775 075 2 55 35 35 35 35 99 Airtel eganye nkozese MTN. Kandabe simu tunawulira
kweri nga Allo yebaleko Grandmaster kale ono njogerako ne Grandmaster kale sewa esimu eyitawo lyeryo lyennyini nyini yo Grandmaster agamba atya sitegedde kati nganze wenjikubina nti ekyokuzaako simanyi gwe ekyokuzaako tomanyi kyoyagala omuntu olugikubako essimu awo nga bamuwa emitendera gyayitamu anti omugamba kyoyagala ebyokwogera obifuna muganda wange kyoyagala oba okimanyi kati atoyagala nze nkuwegwe byonayogera nze akwogerera segera olinga nkakasizza mbu ensonga ya ILLUMINATE mweri mu ggwanga erya Uganda muganda wange nkukakasa ntya ebyalali muganda wange nze obwavu bwannuma nga ndi naye nga ILLUMINATE sigikkirizangako nga nabyogera sijja kulimba saasoma nnyo kubanga omuntu yasomyeko by that time myaka 22 obeera okyali at least like university obeera oli kumpi gimalire kituufu neranga wongambe nga tewasomerako saasoma nnyo era nakoma mu P5 sijja kulimba sente nezibula ng'embeera mbi nga womanyi ewakana ebigaana ninzija okuyiriba e Kampala naye nga muganda wange nasulako ku street nze golaba ILLUMINATE nagiwulira naye nga tebiriyo nabiwulira nga babyogera nga mbigaana naye muganda wange yenze omwazza okukakasa omuntu nga tumaliriza ali eyo nze sandiyagadde muntu yingira ILLUMINATE nga naye wakyogeddeko mbu ali eyo kisinziira mbeera kimuyingira ILLUMINATE omuntu ali eyinza mugamba ki ku nsonga ya ILLUMINATE naddala abagala obiyingira ayagala obiyingira abiyingire naye atalirede abyesonyiwe nze kyengezako kugamba muganda wange sijaga mujje muyingire nedda kuba sikola katale waneeno onfuna bulungi tonda banga ILLUMINATE kyengezako bakakasa jeri siri mukuyita bakastoma onfuna bulungi naye nze nkugambye jeri ILLUMINATE byaddala emotoka zange oziayi muganda wange oyinza okugamba neyogeza byange zirenjirova sinda kika kya motoka kyesivuze ama onfuna bulungi wenkubulya ebizimbe byennyina muganda wange nembikulambuza kakakyengeza kugamba ILLUMINATE jeri olwabekika balowooza bati ndyofuna mu sente bataata bamaama abekika muganda wange simanyi nkunnyonnyola ntya balabiraawo nga ngenze na konvoyi namba waka omwana yavaayo nga munaku tebakikkiriza naye nabannyonnyola mwana era nenkutwala butwazi wali eri ku kyalo kyewaffe muganda wange ogamba president yabeerawo gaga rich wano nze ngenda va wano ne sente sigenda genda nga ndi mwavu nja kufunirayo obukadde obubiri amina sagala kuvaawo waneno nga ndi mwavu nange nga mbuyana webuli obukadde bubiri obo ojja kuvaawo nabo waneno ku SMX Media nfubye nga wensobola emboozi eno ebadde yakafubonera nga ebadde ya mangu nga ngezaako okukola follow up ku nsonga ya bu video bwe na uploadinga nze kennyini nga we nasoose okugamba nesitulako n'engendo wa Godfather ne mubuuza ku nsonga ya ILLUMINATE eyalimu naddala omuyimbi Ronald alimpa ne bagamba yayingira ILLUMINATE n'ensonga y'enkima mujjukira bulungi nnyo story we nagikola ninjiteekayo ku YouTube channel Godfather n'abannyonnyola bye yabannyonnyola wentaddeyo zinene ne bagamba naye abantu abo bafere bya bulimba biki konze kangezeeko nga bwensobola noonyeeyo omu ku bo oba ababiri ngezeeko okulanga ensonga eno njituuka ku nfeete ekyo mmanye embunera ekisonga ya ILLUMINATE wano ku SMX Media yamujimbuuza sigenda kuddamu kubeera nga njogerako suubira omugagga Rich mumwewuliriddeyo kennyini obugambo obusembayo ng'oseko ogamba obusembayo jesi njagala kugamba bavubuka bannanga abali eyo nfuna bulungi oba oyagala ekituufu muganda wange wano otuuse kuba embeera gye nayitamu sinyumirwa nnyo bavubuka bannange bagiyitemu oshegeera so kati mbadde nsaba Justin baweeyo ku namba ya WhatsApp eyo baba tebasobodde anaaba ayagadde
siba kasenti bakikole naye anaaba ayagadde okuba nga nze muganda wange enamba ya WhatsApp weli waneeno njagala njibasomere bamunonyeko Muzeeyi Kibirango eri 07 04 96 53 98 oba mufuna bulungi nnyo. Nze sigenda genda mu Illuminate ngenda lindamu abagenza mu Illuminate mu mpaka sente. Era bwe kiri muganda wange naye tolowooza nti waliwo agenda okukuwa sente z'obwereere. Olina okwenoonyeza muganda wange. Tweyanza nnyo tweyanze. Bwetyo bwe tusobodde okubeera nga tufuna omugagga Rich ngezezaako nno kintwalidde weeks 2 okumukkiriza nti akwasaganya interview efana. Grandmaster yabagana okola interview okuva mu lwatu oba kisinziira ku bukwakulizo obuli. Ebyaddala mwana sinza kulimba kuba tetukuba bulango ffe oshegeera kati kyovola ba interview ezo ebibuuzo ebingi ebyo kugenda kwegamba obanga ajjayo ebyama bye onfuna bulungi ebyamo kyegeera kyovola banga mwana noonyeza nnyo ningamba kankwe interview naye letera buzibu kyo owa Grandmaster. Muganda wange kiyinza obutandeetera kuba Grandmaster atagenda kunsangawo. Kyaggwa bwe kibeera kiwedde kiba kiwedde muganda wange kufaafagana na bugaggabo. Tweyanza nnyo tweyanze gewe tutwe tubadde wane n'omugagga Rich nange wane no ku SMX Media neto sirika YouTube channel twewaayo okubeera nga tukutuusaako ensonga ezili exclusive naddala nga zino. Osobola subscribinga ku wansi ng'onyiga notification bell nyige ne subscription button ebisigadde tujja swabu nnyo okubeera nga obifuna ne updates ezisingako wane ne SMX. I sign out. Abasumula Habo products abakutusako products zo mu kisenge ziri 100% nacho bakugamba bazo okubeera nga bakuwonya ebikerendakenda n'ebisirapo ebinakoletera side effects naddala g'omukyala ng'omirambo ofuna amazzi bakugamba nti eriyo omukyala nabukalu just lyowetaaga eddagala ligenda okusumulula emisuwa osobola okubeera nga ofuna amazzi nga bakyala banyo kyekimu ne ku basajja teriyo omusajja Katonda gwe yatonda nga talina maanyi ga kisajja wabula obeera weetaaga eddagala ligenda osumulula emisuwa gyo osobola okubeera nga opafominga nga basajja banno bakubireko ku enamba y'essimu bajja sobola nnyo okukuleetera order wonna w'onoobeera oli.